Okay, ndoza yali akabanja ng'ogamba nti naye akadongo ako kaba ka luyimba ki akadongo okawulidde. Luyimba tojja dufuna wabula eyo bedi ya Tambula n'okumanya. Luyimba lwaffe nga Tambula n'okumanya. Bwe tunaaba tuuse okulonkinga tujja bayita, tujja kubakubira ku masimu gammwe ekirungi tugayina wano message muziweereza. Twagale mujje tulonkinga oluyimba lwaffe lwa Tambula n'okumanya. A very beautiful morning. Muli mutya mikwano? Bitambula bitya? How are you doing? No Soul 107.0 mu kibuga Kampala wetusinzira okwanga tukuweereza 98.2 ku kibuga Jinja nayo gye tuli 102.6 Mbale 97.5 Mubende 95.0 Embala ne 90.3 Soul FM Fort Poto wano ne mitala wa Mayanja ku Soul Media app wonno tufuna bitambula bitya abakozi be bakozesa nama wa planning okukozesa bannammwe nenga namwe temunaba kubeera set okubeera nga mutu okubakozesa nenga gwo kitwala nga kiruyino ga nti banga lemaze nga nfugibwa nange ndifunayo chance mu kukozesa ojja kumpulira naye kale mwewerere naye yingire ekintu nga weteeseteese ekimala nze aka Black Lives Matter mazo okubanga ntuuka mu program Tambula n'okumanya ebaawo buli Monday mpaka olunaku olwokutaano ssaawa 3 mpaka essaawa 4 yakutuusibwako bannaffe abamalayika abakugamba nti omukisa weeguli okubanga okwate ekkubo n'ogenda n'osoma ekyo ekiri kuyamba. Abamalayika bajja kuwa certificate oba diploma mu masomo omuli cosmetology, omuli hotel management and catering, omuli okutunga n'ebiringa ebyo. Genda ku bamalayika basangibwa wano Makerere ku Ham Towers mwaliro gwakuna ojja kubanga obasanga Songa ne ku Old Kilo Road wali ekamwocha okuliraana akatale. Abamalayika webali genda mu bamalayika osome ekyo ekiri kuyamba ekyosobola okuteekako emikono gyo nokibanga kikutwala mu maaso. Malayika bagamba nti we teach people how to work. Susan Makula Nantaba Bujjingo amaze okubanga neegattako namwe munneegatteko tumwanize. Susan tusanyusa okukulaba. Amina wasuza otya aka? Ndi bulungi. Lunaku lwa Monday tuyingidde ekisiibo. Osobola okusiiba kuli personal. Kuli personal era kirungi nnyo n'obanga teweerumiza njala ng'osiibye. Kubanga ebyokusiiba Yesu mbiri gufunamu naye ekyomwoyo kye kisinga obunene. Era bw'oba tokitegeeranga fuba okulaba musumba omwandikirayo akabaluwa n'okamuteera wali maaso n'omugamba musumba naye lwaki tusiiba? Ereke kuba ddiini nti oli mu biro bya kalema. Si ddiini. So bw'ofuna ensonga y'okukola ekintu okikola. So akapapulo kamuweerezaawo ku Sunday ne lankyawa n'addamu n'akisomesa mu misingi oba tewakitegeera naye okusiiba kulungi ku mubiri gwa spiritual. Lwaki weetaaga okusiiba? Era lwaki tusiiba? So tuli mu nnaku 14 tuzebaliza Mukama nazo azitutuusizzaako tumwebaza nti olunaku lwaliro nata tugolokosezza tumuweereze so waliwo ensonga. Kale ye Susan Makula Nantaba Bujjingo mu program Tambula n'okumanya era tumwaniriza naffe bwe tutyo. Wiiki ewedde tubadde nnyo ku mbeera z'abannaffe abali ebweru w'emitala w'amayanja. Era nga mukwano gwaffe Mwiza yatusomesa nnyo kafala system nempulya n'okutya ntidde nze natya Susan natya nengamba kale ku lunaku olwajjo musumba wange gwenjagala ennyo gwempa ekitiibwa azze nga ddiŋŋana ensonga eno Susan. Ensonga y'okutandika omulimu omulala era akyogera lunye si lwakuba nti ayagala nnyo tugoba naye nze buli bwayogera mbanda bange enkeera atakyalina mulimu akucekinga. Omanyi ina ekintu kye nasabanga Katonda anjawulire mukama wange omusumba wange n'omwami wange abasatu banjawulo. Bw'aba ku kituuti ekyo aba musumba. Taba bosi wa muntu, taba mwami wa muntu, taba tata wa muntu, aba musumba. So awo asobola okwogera ekintu nga okimanyi naawe okikola. Bw'olowooza nti mwami oyo ayogera mwawukanye obiganye naye bw'omanya nti musumba kubanga Katonda asobola omubikulira embeera ng'evudde mu maka ge. Ebintu ebisinga bye mubalinga bannamawulire. Munnamawulire emboozi gye munyuma esobola okuba nga liggulire. So naye Katonda asobola omulaga kati ng'abakozi aba Salt Media. Omusumba asobola oyimirira ku kituuti n'asabira abakozi bonna bongezebwa emisala ne promotions. Kati gwe omukozi olina okukitwala kibeere activated mu bulamu bwo. Boosi wo gwe bayita Aloysius Bujjingo akupromoting. Esaala emutuukeko. Esaala eyo emutuukeko. So ekyo oba olina okukitegeera nti bwe baba bagamba abakozi be bagoba ng'asabye baleke kugoba ku mulimu, saba nnyo todda wano n'ogamba nti yakyogedde tajja tugoba nedda kati omusumba.
bwadda mu office enkola ebitabo byonna ebivaayo ebyabakozi manyo simanyi empapula ze mwasayininga contract zonna zivaayo kati MD wa Salt Media agoba Pastor Bujjingo tagoba era ogenda sanga ng'ebbaluwa human resource manager mwamirumu yasayininzeeko general manager n'asayininga MD n'asayininga ebyo byonna ebigwa atojja sanga omukozi ng'agenze wa Pastor Bujjingo amusabireko bamugobye ku mulimu. Olowooza nno nkitegedde tukitegedde kanzire ku kutegeera kwaffe abalala nti singa oyina omwami wo nga mulamuzi notta omuntu naye laba bwe bakutwala mu kkooti nga yatudde mu ntebe ey'obulamuzi oyo sibbaawo tosobola mugamba bebi oyo sitaba mwami we atuddemu eyo entebe dadi era bwe mudda ewaka kati omwami ng'ajja era kyovola kyangu nnyo okusanga ng'emisango bwe kityo tebakkiriza relative omuntu yenna ne waba gw'oloopa n'okizuula nti omulamuzi alina enkolagana ne gw'owawabira osobola okwemulugunya ne bamugjamu ne bateekamu omulala so naye nkulaga nti eri position eba ndala kati nkitegedde kyekyo nkitegedde kati ekizibu tulina omusumba tulina MD abamu nga mukwano gwaffe tulina mukwano gwammwe abamu nekisukka nawo abamu nekiyitawo kale nokeera ku makya ne bagamba omwami nagamba lwaleero togende ku mulimu kati omwami yagamba kati n'otuuka ku office nga wayosezza omwami n'omugamba asina gagenda sewulya n'otuuka ku office nakutema nina ndi omu ku balina wano ebbaluwa eziwoninga ogobwa ku mulimu ndowooza owulira. Susan, the question is yes, how do I start and where do I start from singa wakufuna mulimu gwakubiri omulimu ogwokubiri oba omulimu gwo nti gwe mulimu omusumba gwayogerako gwe mulimu nga gujja gupasingibwa on generation ku generation tojasanga ababazi mu famire nga babazi famire balunzi famire balimi bafumbi wali osanzeeko ekyalo nga jjajja ne jjajja bazze bafumbira ebyalo oba lumbe oba mikolo egiba ku kyalo ngagamba eyo famire yefumba. Okay. Nti ogendo laba abantu ebimu tubitwalanga ebitini twetaaga ekintu ekinene nnyo okubanga kipasingwa on kisikirwa ebintu ebisinga okubanga bimirimu gy'abantu byebirabo Katonda bye yabawa si bye basoma ebirabo Katonda bye yabawa gye mirimu gyabwe. My talent is my job. Your talent Katonda yawa birabo teyawa bukugu. Bino bya profession bye tugenda mu ssomero kubanga tuddayo emabega ne bw'osoma kuva ku Adamu ebiragiro bya kulimansi kulabirira ensi Katonda agimuwadde. Profession egina kwekusiba kubanga gwagenda mu ssomero. Okay. Bw'ogenda mu ssomero kitegeeza buli lw'oyingira mu ssomero bw'oti ba university n'ogamba kati nsoma mateeka. Kitegeeza oyingidde ekintu ekikyo omwana wo kyatalitwala. Naye kikyonga omuntu weeyongeddeko nga muntu omwana wo bw'aba ayagala okukitwala naye ayina kisoma kati tunoonya ekintu ng'omuteetaga genda mu ssomero okuba nga akikola nga naawe ewaka osobola okukimuyigiriza n'agenda mu bantu n'akikola nga tebamubuza empapula ziriwa. Gwe mulimu gwo. Nti ojja ssanga bonna abo tunya Bayibuli musumba abadde ayogera nnyo ku Yusufu ne Falaawo baali balunzi shepherds baba balunzi biga bisolo balunzi ne wabaawo abantu abalimi yagerezaako nnyo ne kubika mu Buganda nti ojja ssanga ekikanga bo bambowa ekika bakomazi kati ekyo ne kiva ku tribe then nekimala ne kidda era ne mu family nti family erina eba na identity. Okay. Nti naye ennyumba bagamba ennyumba y'abagundi eyo ekola kino tulina we twakulira tekiri ku muntu kati tulina we twakulira tumanyi nti abo bazaalisa. Kati naye kimanyi balinga bazaalisa abatakisomye. Mama yatuulanga omwana n'akiraba naye kati because ekyo kiri professional kati kyatwalibwa ekyo kiri profession tolina bw'okitwala ne bino ebirabo byonna ebirabo osobola obisoma mu ssomero naye bye bintu by'osobola okukolera nga tosomya. Okay. So ogwo omulimu kye kintu ky'ogamba nti singa nva olwaleero mu nsi omwana wange akitwala. Okay.
omwana wange akitwala mu maaso mukazi wange akitwala mu maaso musobola okubanga mmwe muli bantu ba factory nti mukola oba mpapula nga bakimanyi nti eyo family mweri kati ng'oggyeko ekiri professional nti mulina kisomerera omwana asobola okitekinga onu nga si kisomerere bw'oba ng'ozimba omwana n'ayiga okuzimba okuva ku ggwe wadde mbogenda ne yeeyongerako n'afuna obukugu naye nga abadde akizimbye nga osobola omuwa ekintu n'akizimba ebizimbe kati nti byayingira mu mateeka nti olina okuba nga injinia biki naye tutandikire ku bizimbe ebiba ku byalo ebyo ebizimbe bye tuzimba buli ssaawa omuntu n'azimba ennyumba pulaani n'agikuba omuzimbi yakubira pulaani oyagala bisenge bimeka ennyumba oyagala omulyango gutunulewa abo ba injinia mu mutwe abo so emirimu ba plamba nti omuntu osobola omuwa yalingira ennyumba naye nga tokisomye nga waliwo eyakigirira nojja oyongerako bongezi mpapula naye nga famire esobola okukitwala nkulaba ekyo so abantu njaga tusooke tutandikire ku bantu abatakirina already nga mmwe temukirina mu famire tekibaddeemu kati enjiri wagiwulidde oyagala kitandika bw'oba oyagala kitandika tusooke ku bantu abalina emirimu nga nze ne aka tusasulwa musaala tugufunira ddala naawe ali eyo ng'okimanyi ofuna musaala kyolina osooka omumanya nti bw'ogeza n'ova mu kitongole kigenda mu maaso era musooke tubaseemu sensi nti ekitongole kino katonda akuwadde ebiro okiyambe kikuyambe mpulira mweyamba nti gw'oyamba ekirooto ky'omuntu otuukirira n'akuwa omusaala otuukirize ekikyo era kyandibadde si kirungi kubeera ku mulimu kw'otafunira musaala nga mulimu kubanga bw'oba tofuna musaala kitegeeza gwe awaayo wekka nkulaba kati ekirooto kyo tekiyambibwa era tova ku mulimu nti ennyamba ekirooto nedda katonda yakola nga tuli interdependent buli muntu yesigama ku munne nti naawe ayagala okuzimba era ojja kwetaaga omuzimbi wadde oba omanyi ojja kwesiga ojja kwetaaga owalangi bw'ojja kwesanga era ajja ozimba naye siga weekubira bulooka n'engini yagala poota so ojja kwesanga nga ffenna tulina okukolera awamu naye wookolera bayamba ekirooto kyo naawe kati ekibuzo kiri nti ekirooto kyo kyeki nange ng'omukozi aka nina okubanga nina ekirooto musumba bujingo kyalina okuyambako okutuukiriza nti bw'oba akoyina ekirooto kyakuzimba mizigo kalina anti emizigo gye ngamba gino egyabapangisa nagyo kalina ojja gizimba basula ggulu so gisigala mizigo temugimodernizing whatever zisigala mizigo opangisa so kati emizigo egyo bw'oba gyoyagala ozimba nga kyekirooto kyo kitegeeza bajeti yo yonna eyimirira ku musaala guno kituufu kati ekirooto kyokyo kirina okuba nga kiri fed waliwo akiriisa ye mukamaawo bw'oba oli ku mulimu nga tofunayo ssente bwe ziba ntono nnyo ebintu biri bibiri bye tunoonya ku mirimu si bibiri tugenda ekisookera ddala noonya nnyo opportunity y'okukola nti nina wenkola kyekisooka kubanga woogenza okukola woyinza okuba nga katonda gyakutadde nga si ssente z'ogenda ofunayo gy'ogenda ofuna abantu ate be weetaaga otuukiriza ekirooto kyo kitegeeza sooka onoonye ekyokukola nga ssente sezinnajja nti kyekikulu ennyo nze ssente gye nali nkolera nali manager wa radio namba nga nfuna emitwalo 35 nga mbeera kyebanda eri mu Ndeba nkola buli lunaku eza Uganda naye nga nva kyebando buli lunaku nga nkola ku makya 12 show y'okumakya so nvaayo ssaawa 11 zennyini okuba nga nsimbudde obutatuuka leeti so 11 ng'owa booda antwalira nusu kasanvu buli lunaku okumala ennaku tugeze ennaku 20 emitwalo 14 ofisaako mmeka osigaza 2 oli ate kati kyanyama nali mbeera waka naye olyako ki olina abaana b'okuweerera olina ki naye ate nakimanya nti neetaaga kukola neetaaga funa kusooka kuvaako kino nti tokola
otuulaawo ne bana abagamba mmere gy'oli ojuza toyi. So olina okusooka okweggyako ekyo ekifaananyi ky'okuba nti tokola nti oli munafu oli aido. Sooka ofune ekyokukola. Bw'ofuna ekyokukola ebirala birekere Katonda. Nebeera ne target nti bansuubiza okunsasula. Omanyi omuntu agambye sirina ssente sijja kuwa tafaanagana n'agambye nja kuwa n'atakuwa. So bw'ogenda okukola wandibanga eyo gy'oli gwe wali abalina okwongerayo ng'olina okuzimbirayo erinnya wadde bakusasula bulungi oba bakusasula bubi. Kubanga ku mirimu gye tubeera tulina bangi abatulaba wadde tebatugamba nti batulaba. Ne bakama baffe mwe baba nga bakulaba mwe batuvumira mwe batukolera buli kimu. Naye waliwo okubanga ebyo byonna nze njagala nnyo mukama wange anvuma aba akyanjagala. Kitegeeza ayagala otereere. Mukama wo bw'akwesonyiwanga aba yagobadda mu mutwe ng'akunoonyeza replacement. Katono nnyo Susan. Mukama wo ng'akuvuma mwagali ng'akyaggambako wangi kitegeeza okyali mukozi we gwasobola okugambako. Nze nno nga ndowooza nti ekijjuza omutima gwe akamwa kakyogedde. Omuntu yenna gw'oyagala akyuka omugamba era gw'oyagala gwe wakoowa gamba yamanyi ng'omunoonyeza replacement. Nkulaba. So kati ebyo byonna ojja bigumira ye yennyini ayinza otukanaga naye mukozi ono akoze ebbanga ddene ne wayitawo emyaka ng'okoze emyaka 3 n'ofuna promotion. Ogenda okwesanga ng'ebintu bino erinnya ly'okoze nti mu mbeera embi bakuvuma naye gwe tovuma. Embeera eyo bw'etyo kati bw'omala okuba ng'ofunye omulimu ekiddako olwana nnyo okufuna erinnya n'obukugu mu kintu ky'ogenza okukola. Erinnya ndikola ntya ku mulimu ogutali gwange? Erinnya eddungi. Beera mukozi gwe beenyumirizaamu. Beera omukozi nga mukama wo agamba ne bwemba siriwo kasita gundi gy'ali. Ekyo bw'okizimba ssente ziyinza obutajja naye buli mukama wo lwakwogerako mu maaso g'omuntu kyaba akoledde publicity ey'okuwa omulimu ewalala omuntu ali ku appreciating okusinga ono. Katonda agene ayina engeri gy'agenda ajja abantu mu bifo n'agenda ng'akwongerayo. Nzijukira Salt we acquiring a radio y'e Busoga. Omwami oyo eyatunda radio y'e Busoga yali twaliko naye naye ng'asaba musumba amuwera abakozi abamu emirimu nga tabayinaako Luganda. So ekyo kiva ku nkolagana ya mukozi na mukozesa. Sente tezaali nnyingi naye omukozi we asobola omurecommendinga. Abantu abasinga tetukyafaayo nnyo ku kino nti omulimu gwe ngenzeeko omulala singa bansaba ebbaluwa ya mukama wange. Recommendation letter eyo nkulu nnyo kubanga mukama wo yaba akumanya empisa zo era eno gy'olaga. Ate agamba baluwa ge babasaba nti leta CV yo. N'oteekako amasomero ge wayitamu n'emirimu. Emirimu egyo owadde new employer contacts zaabwe ky'oba okoze. Era oluusi abantu abamu tebabaddira nga baakubyeyo amasimu. Ne bagamba oyo yadduka buddusi ne ssente zaffe. Amubuuza wayi atuuseeyo funira ku poliisi buli bakkabbira eyo bakkwatira eyo. So tulina okuba nga tukola erinnya naye ng'erinnya olitadde wali ekifo kye bakutaddemu kiyigiremu. Oyinza okuba nga gwe Katonda takusindise funayo ssente akusindikiseeyo kutendekebwa. Ogenda oyingira mu kikyo Pastor Bujjingo gye yatendekebwa gye yayigira ekikye wangi gye yafuniranga emitwalo 15 ze ssente nnyingi ze yafuna omwezi. Yatendekebweza bamutendekerayo mu mbeera bali gye balabanga oba otulugunya omukozi oba omukozi ye kye yandirabye nti sifuna ssente. Yakkiriza n'aweereza ekiseera we kyatuka ovaawo yavaawo bulungi. Kumbe Katonda yamuteekayo nga training center kubanga ngenda kutwala mu kyoyina sooka yigira mu kyamulala. Nkulaba. So abamu emirimu egimu wandibanga olina okukola erinnya osobole okufuna chance y'okutendekebwayo. Ogenda otuuka mu kikyongo olina obukugu. Bw'owulira bonna bassematimba balina media kwe baasooka. Era abantu abavudde obuvi eri n'akola media nga
tayinaamu ko kyamanyi era zibalemeredde zirinamu obuzibu abamu basobola naye zibawa obuzibu so tunoonye obukugu naye kati abantu abali ku mirimu sooka omekinga sure omulimu ogwo ogunyweza ogwo gwokyalina gwolina toguvaako era musumba yagamba toguvaako lwaki omulimu gwo eno ye formula gy'olina okuba nayo omulimu gwo gulina okuba nga gukuggulirawo kye tuyita side income oba hustle njogera bwegamba guno gwolina omusaala guzaale mu bizinensi ebweru w'omulimu gwo guno gwokola n'ogw'omusaala teguwera guzaalemu ekintu ky'ozaalamu twagala ssente si kyo awe banyoomera emirimu ssente zonna zezimu 10,000 ziba 10,000 oba ziva mu kulongoosa ttooyi oba ziva mu kuweetika migugu oba ziva mu kusomba caayi oba ziva ku mulimu gwa office giba 10,000 tolowooza kinene so tandikawo akantu nga okajja mu income eno gy'olina toguvaako buvi kutandika kubanga tolina income eno ey'omusaala yegenda okufiidinga haso yo eno buli mwezi ofunayo kwoteeka eri osuula eri eyandibadde nga kasavingiko kafiidinga oyongera capital wali capital kubanga kati eno ye source ya capital very good tojejjaako I like it nti bw'oba okola mu restaurant omusaala gwo tolangako ssente za side hustle ez'oyongera muba mu kasaluniko ke wakoze oba wataddeko wali katonninyira koogira oba kyonna ky'okola emabbali eno ye capital income yo ye capital Susan tokiyitako buyisi singa mba ninayo kasaluni kentandise yes buli mwezi bwe nzija wano ku salt ku musaala gwange nenfissaako 10,000 nga mpita mu kikubo nga ngula ebiviiri ng'ogula ebiviiri kati eno ye soosi ye ya capital tojejjaako abantu abasinga bakoze ensobi n'agamba kubanga yatandisewo ka side business kagenda akatuulemu n'ava ku guno nga guno garanti sente z'omusaala ye garanti ye ya renti wo ye garanti ya rent ya side business yo kuba ziba zijja kujja zokimanyi zigenda kujja embeera zonna tukayo bagamba keeping other factors constant ntogobeddwa omusaala we giba 15,000 ennyumba ogipangisa omanyi yeetaano nzirina sure deal naye no business waliwo zembadde ndaba wano ku Hoima Road abatandise osimanyi oba revenue oba ki oba capital city simanyi oba batuukayo bagenda basenda business eziri kubo bukiosk buvaako kati eyo ye side esinga zibadde side hustle z'abantu kati kuba akafaananyi nga wafuna essimu ya mobile money n'ogamba kantuule kubanga mobile money transactions yessimu gy'osobola okuba nga oli nayo ku salt bw'onnyuka ng'ogenda okatuulamu ng'okola bw'oba olina ka business n'ogamba nti nze natandisewo ka restaurant teweetaaga katuulamu olina kuba na magezi nkolagana na mukamaawo mugaye mukama wange nafunyemukko kantuntu akokkola wano abamukali bayinza okuba tebaagala funa engeri gy'omunnyonnyolamu bwe kiba kisoboka nga mulimu gwa budde osobola okukyusaako naye funa omukozi akutuulireyo omanye nti buli lwennyinyuka emirimu egyo egy'amabbali gigwa lwa butabala bitabo si lwa bakozi baliyo butabala bitabo byo so bw'obanga olina omulimu gwe tuyita ogwa salary ogw'omusaala bannange toguta kubanga ofunye side hustle kati source ya capital ya ka side business igwe musaala kati ate bw'ogiba nayo tekitegeeza nti kiwedde side business eno okutuuka okubanga otaguna omulimu erina okubanga emaze okuzaalirayo investment. Do I need to disclose this before my boss? Nze ba boss be manja kugereza pastor. Ye muntu gwogamba nti natandiseyo akalimu ne kangamba kera nsaba nkole evening. Nakubira n'akalango mu njiri. Nakuwa n'akalango ku mpewo ne mu njiri. Nakitidde. Nti bakozi banja bakyusiddwa udera abantu abamu baatuukanga bagamba bannange. Gundi ngazze mweno show lwa mirimu gye yafuna David wa cake. Yava muzibuladde nga alina okwambukanga ku makya alina okuzunza keeki ze nga ne salt mweri alina okutuleetera keeki ku makya alina ozizunza kubanga mubanja tanzizanga balance so ojasanga nga Daudi ow'ekyombo akeera okukola keeki nga ka business ke
kasinga kola ku macha ino supplyinga kati nga ino saba akola olweggulo ne bamukyusa nodda ku ani akola mucho bukuku bukuku alina obuduuka bwe olweggulo oba yava mu KCCA oba yava simanyi kubanga ye botiki ayiriba kati ojasanga kati ojja kwesanga nga omukozi oyina ottula bw'aba mukama wo omutegedde nga tasobola kulwana bintu byo naye bw'aba okimanyi nti omutima gwe si mulungi tomugamba tomugamba kantuko kamabbali abamu balina guno nti onziba kati katugeze ku salt singa musumba afuna ogwo omutima nti mubba mutwala kiddala mizindaalo temukola mu finance mix ajja obupesa omu butunze kati wabawo abantu abalina mentality ey'obuddu okufuula banna abaddu so oyina okumakinga sure nti income side hustle yeeyo tugambye formula yeno income ey'omusaala funayo ka side business kati side business eno kasita ogiteekamu ssente n'ogamba nali njagala business ya bukadde 5 nga buweze kati ebitabo bye balance ng'oggyemu amagoba kati amagoba gano togalya tonnatuuka amagoba ga business eno ey'amabbali gakolemu kye bayita investment gwe mulimu guli pasita gwayogerako tugenze mu gwakusatu kati tugenze mulimu gwokusatu bwetabanga ogwo gwokusatu gwe mulimu gwo ogwa family then investment eyo erina okuzaalira omulimu gwa family kitegeeza oli kugwakunaggwe waliwo abantu abamu nga haso mumala okumugulira embuzi okulunda nente okulunda kati ng'ate omulala agamba omulala nga bubazzi ye investment yeso nga side hustle esobola omutandikira ebyobubazzi omulala nga investment yeyo saluni bujoza ayagala okukola kyayagala okutwala mu family kyogamba nno kino kingendo twala mu family omulala oyinza osanga nga tezimumala kugula ttaka kuteekako farm gyayagala eya family kati nga alina ofunayo kya investing ekisobola ozaala ssente za farm kyo investingamu nti n'ogamba nti kati ngeno seaside kati eno investment kyekintu kyetugamba nti ne bw'okitundozza tekigenda kukosebwa mbeera kasaidi haso kakosebwa embeera covid akakosa KCCA kakosa waliwo ebiyinza okukakosaawo byonna naye investment erina okubeera kangereze nti n'ogamba si njagala gula eka 10 eza farm naye tolina bw'ozigula okuggyako nga zino ssente z'ofunye wano zisobola okugula eka 2 n'ogamba kanguleko eka emu zino ezandibadde eka ey'okubiri zizimbe obuzigo bukuzaalire ssente ezigenda okukola farm ssente za eka 2 oguzeeko eka emu ezandibadde ze eka emu ne zizimbako emizigo then emizigo ne givaamu permanent income yo permanent tekyuka oba omupangisa atakusasudde ekirungi etteeka eryaze lifevalinga balandi road mwezi gumufuluma yingiza ow'esatu ezo ez'esatu oziteekewa mu faamu mukama yatuwa Susan katukomewo ono bwino wona ntabwekebera mu kweggula ebyama asuze n'ebikambo ebinaaguyingiza weekend ayagala obugagga wamawasa obafumbirwa mu kika ekyakolamu labayo ebyabadde mu kukyala kwa muwala wa General Museveni mwe yaweeredde omukente 7 beddu ng'entandikwa lwakisalimusale yatabukidde abakumu kwanjula n'abakonde bazza omuliro maama w'omugole omusajja Sera Tumukunde ne yeekalakasa mu kidaala ekiro abakugu baleese ebipya ku nsalo ya Rwanda n'obulabo obuli mu gavumenti okwongera abajazi mu poliisi boda lwaki abazivuga bonna tugenda kubakebera emitwe minisita wa Kampala akaye lwaki olutalo luli obunayiro olwa Russia Ukraine ne America lutadde Uganda ne General Museveni mu bunkenke mu mboozi z'amazima gakawa ne Erika ebitiisa ku Antichrist mukaaga n'olunaku olwokubiri ebyama lwaki ku lwokubiri nga 22 ogwokubiri 2022 ensi yonna yayingidde sizoni enkambo etandika enkomerero y'ensi lwaki ekitebe kya UN kyatadde ekibumbe kya sitaani ku kizimbe kyabwe mu byemizannyo tosuwa ensonga ttaano ezisalawo atwala Carabao Cup ku Chelsea ne Liverpool bw'osoma amawulire nga tosomye bwino oba tosomye mawulire. Eve and Nico Beauty Shops bannakinko mu kutuusa ebyokwewunda eby'enjawulo eby'abakyala abaami n'abaana okuva Paris, London ko ne America mu bakutuusiriza zi designer perfumes ez'omulembe ebisigo by'ensusa ebyesigika nga kwotadde n'obuviiri obw'omulembe wamu n'ebyokwekolako ebiri original ddala. Bano balina abakugu mu byokwekolako abasobola okuyamba okulonda ekikusaana okwebuuza ku bikwatagana n'ebyo kuba ku 039 23 75 32 oba
0792177331 oba bakyalireko ku Garden City omwaliro gw'okubiri Crane Plaza Kisementi ku Acacia Mall okulinana ne KFC oba ku dduuka lyabwe ppya ku Sheraton Kampala Hotel Eve and Nico Beauty Shops. Wegatta ku Malaika Institute osobole okuba ekyomugaso n'okukolawo eby'enjawulo mu nsi yo. Jangu ofune obukugu mu courses ez'enjawulo z'oganyulwamu. Tulina emisomo gya certificate ne diploma mu fashion and design, cosmetology, hotel management and catering. Tusangibwa Makerere, Ham Towers, 4th floor oba Kamocha Old Killer Road okuliraana Kamocha Market. Okwewandiisa kugenda maaso. Jangu wewandiise kati. Kuba ku ssimu 0776132232. Malaika Institute. We teach people how to. It is so interesting. Mukwano gwange Daudi kyombo ky'omudigido webala okubanga kwoli munabudu safi. Mwagala nnyo. I like that boy. Daudi asiiba naye atambuza keki ku ssoro timbo waliwo abasiraamu. Atukema. Daudi totufuukira kizibu. Totukema. Kale, Susan, tusanyuse nnyo amagezi g'otuwa kale kiri gye tuli okugalekaawo. So era tuwooya agaagala. Era nga nzikiriza gyali oyo omuntu omu akyetaaga. So tulabye nti funa omulimu gwatalina ssente za kutandikawo kintu kyonna. Kyogamba nti pastor alangiridde omuntu alina okuba ne bizinensi biki nga n'omuntu akuwa omulimu tokkiriza oyagala. Pastor era yakyogera n'agamba obeera omukozi gwe bakozesa ng'olina ebiruubirirwa. So ekiruubirirwa ekyo kyekyo kye tulina nti omulimu gwa family kati kyekiruubirirwa. Naye wakati awo olina kukola ki? So funa omulimu gwonna ogukuwa ssente nga tegukosa. Kubanga nawe kimanyi osobola okuba omulimu n'okola mu factory ne gukutula mu mwaka gumu. Obwongo bwange bwe mbuteeka mu eyo division. Sigenda kunafuwa ate ku mulimu gwa mukama wange ng'ate gwe gumpa akasente. Eno. Ojja kuvaliwenga nnyo wa mukama wo kubanga yayimirizaawo bino byonna. Kubanga bw'oba togulina bizinesi y'amabbali anaagenda ogiteeka mu ssente ogenda kuzeewolawa. Era abantu abasinga bava ku mirimu n'agenda mu banka afune looni. Neerabira nti buli akuwa looni alinamu interest, kitegeeza omuddiza nnyingi okusinga ze weewoze. Owa bank. Era owa bank alina okukola si mwannyoko. Kati omusaala guno valiwenga nnyo omulimu gwa mukama wo kubanga gwe genda okuwa kubanga era n'oba haso ye neesituse. Toguta. Please. Haso ye esobola okuba nga esituse. Omanyi omukozi ng'atuuse n'okubanga aguze n'emmotoka kati ng'emwanguyiza okutuuka nga mbudde ku mulimu. Kozesa emmoloka ye. So bwe twatandika. Si bwe tuli parking yaffe. Of course. Emmotoka z'abakozi nnyingi. Bangamba ne side ya pichi ejjuza. Naye omusaala gw'aba ne ya pichi nayo. Kati buli omu ogenda olaba nga bambi alina kati ate aba pichi. Nti ogenda sanga nga ye ate asavinga nnyo nti lwakuba risks kale we ziri naye nti pichi emwanguyiza. Kati buli omu alina yayanguya entambula ye. N'amanya mu kifo ky'okulinnyanga booda bwe mba muwanga nusu kanaana buli lunaku magenda n'amadda. Ate nga amafuta ga 10. Lwaki sifuna salary loan nengula pichi then nze nenzangayo ku mulimu gwange. So ojja kulaba nga income eno tugambye egenda kuzaalira omulimu gw'emabbali. Omulimu gw'emabbali gukuzaalira investment eyo. Investment kati gwosalawo kye tunaagamba naawe kyoteekamu ensimbi oba musiga nsimbi. Investor. Oli investor kye bayita investment. So investinze mu ki mu ggwanga lino. Investment kitegeeza otandise otugasa. Investment yotandise okuwa abantu emirimu. Otandise okugasa eggwanga. Ogasa eggwanga. Nkulaba. Kale ne wano income badde ogasa wa musolo tukwebalizaako Katonda fena kwa musolo. Abantu abalala bakulyako. Kati waliwo abalala nga famire ye ebeerawo ku lulwo si ye yekka. Kati bw'omala nga side hustle eno ekuzaalidde business investment gye tugamba eyo investment ne bwe bakugoba ku income eno ne side hustle neegwa investment yekuyimirizawo neggulawo side hustle endala. Wow. From job to the side income ekuzaalira investment. Then investment eyo ye security ya buli muntu.
bw'oba tonnatuuka ku ddaala lya kusatu lino teweebalira mu bagagga tonnatuukayo. Eno ye kuyimirizawo nti bangobye ku mulimu emizigo gye nkasita gireeta kati n'otandika ate bupya n'ogamba emizigo kati kagizaala omulimu. What? Emizigo ne gikuzaalira ate emirimu emipya. Kati emirimu emipya gye gizadde gye gijo kubanga awo tokozesebwa gwakozesa kasita sente ezizo zizaala omulimu oba ofuuse boss. Wow. Oba omulimu gwa kubajja oba waliwo abantu betumanyi nga ba misenyu famire yabwe kuva dda basimi ba misenyu nga bafuna n'ettaka lyabwe lyonna baaliteekako ko bateeka omusenyu we bagutundira nga zeeje emirimu gyabwe. Kitegeeza emizigo gye gitandise okuteeka bizinensi ewaka. Yes. Ettaka nawulidde baagala leeta kiteeso kyakola ki kyakusa musolo ku ttaka eritalina kye likola. Because eggwanga lirina okukulaakulana ekyo kiruma ttaka liryo naye eggwanga lyennanyini property. Yes. Kati ettaka lino lyolina lyetaagawo side hustle eriteekeko ekintu. Ekintu ekyo bwe gugenda okuba omulimu musumba gwayogerako ogwa famire bwe gubanga tegunnatuuka nga gukyali mu mizigo famire tegenda inheritinga mizigo bagenda girwanira kwetta. Teekawo business nga bonna basobola ogiyingira okukola. Buli omu ng'asobola okwetandikira n'ekyengo batendese. Emizigo gino gy'ozimbye abantu abagamba nti nze ndi kati mu mizigo. Emizigo egyo tegimala. Abaana bo bagirabanga busika bwabwe si birabo byabwe. Emizigo si talent ya muntu. Kubanga si gwagizimbye si gwagula omusenyu si gwaleeta bloka tekuliko effort yo kuliko sente zo kale effort eno ey'omikono so kuliko sente. Emizigo bw'ogireka abaana kati bo ky'obakoledde obalekedde investment yo batandike ebyabwe. Susan, kibuuzo kitono nnyo ekirungi mukwano gwange kwali kumpe waawulira. Muyimbi munene mu ggwanga lyattu Uganda ayina ennyumba ya kalina erimu ebisenge 12 eri awo Gaba ye yeetegedde. Yampita n'ambulira ku plani ye. N'angamba Simon ndowoozaamu ennyumba eno okugifuula hotel. Nsitule mukyala wange tufune we tupangisa somewhere. Ennyumba ne bwe naaba yakakadde kamu olw'ekitiibwa kyange ey'ekikomera. Ennyumba eno tuteekemu hotel eyingizenga akasente akalivaamu amaka ge tulizimba somewhere. Ekirowoozo ky'omwami ono kituufu? Kituufu naye sente ezivaamu tezandi muzimbidde enju. Zandisoose muteerawo income endala. Income eyo eveemu enju. What? Kubanga bw'ozimba enju oyongeddewo kizimbe kyakubiri. Toyongeddewo bizinesi y'abaana. Bwe baba basomye asomya accounts asomya amateeka bonna tebasobola kukola mu hoteri. Si company si kitongole nga bonola ba Salt Media nti lawyer asobola obeera employed abali professional nga tebalina kirabo. Hoteri tebasobola gikaringa maaso kubanga abaana bano tuzaala mibiri. Buli omu sinsi tomanyi kirooto kye asobola okulaba hoteri yo nga sente ze yeetaaga okuba capital ye. N'agitunda olunaku lumu n'atandika ye kyayagala. Era abazadde bw'oba Katonda akublessinze omwana wo tomukkiriza kugenda kuhasolinga tomukkiriza kugenda kutobanga bwe watoba. Otegeeza ki? Mubuuze ekirooto kye okwate ssente omutandikira ekirooto kye dhani okubanga alinda ofa atunde by'okoze atandike ekirooto kye. Wow. Abamalayika Institute bakujjukiza nti ebiseera bye by'omu maaso bisobola okubeera ebitangavu ddala singa obeegattako. Balina amasomo ag'enjawulo ku direct certificate ne diploma. Fashion design ge gamu ku masomero ku masomo cosmetology, hotel management and catering. Basinganibwa Makerere ku Ham Towers mwaliro gwakuna songa ne Kamwocha ku Old Kilo Road okulya n'akatale ke Kamwocha. Bakuyita weewandiise kati okumanya ebisingawo osobola bakubira ku 0758 132 232 0758 132 232
232 oba 0776 132 232 0776 132 232 beba Malaika Institute. We teach people how to work. Beba teka sente mutambula n'okumanya. Omulimo gw'okusatu guno nga gukalubye Susan. Gugenda tegukaluba tukikirize kiyingire mu mutwe lwa mpaka kubanga kyetwetaaga. Ebintu ebyangu si bibyo. Sikwataganye nnyo. Kimu kikutwala ku kirala step by step. Just kikuwadde vision. Kikuwadde kirubirirwa nti kati nkolerera kino. Bwe mba nkolera kino gye mitendera nti bw'oba ogenda Masaka mpitawa. Nti bwe mba njagala otuuka Embarara zirwa stages empitamu. Nti era ojja kuva e Kampala bagamba oyita wano waliwo Masaka waliwo wano kati gye emitendera gy'olina oyitamu paka lw'onootuuka Embarara. Still njagala ontangaaze bulungi Susan. Emirimu gino gina kuba mu layini yeemu. For example, bwe mbeera mu transport mbeere ne boda taxi ebiroole ne bus oba nsobola okuba ne boutique ne hoteli ebyo ebintu ebingi tubikola lwaku nga bw'onogamba ntaapinga. Okay. Ndabe kiruwa olina okutuuka ku level y'okuva ku ndabe kiruwa n'ogamba kati byonna mbikoze kye kino. Oba okyagezesa. Kyekyo kigambo ekituufu. Ogezesa wonna kiruwa ekinankolera. Yeah. So olina otuuka ku myaka ng'ovudde mu kugezesa kati ng'olina okweestablishingira abaana bo ekituufu kyeki. Wow. Kye bagenda okuyingiramu bwe baba abasuubuzi. Kati tugamba nti omuzadde bw'ogeza n'okola investments abaana bo bali myaka bakuze. Tandika obbanoonya ebirooto byabwe. Wadde mu masomero olina obbatwala basome ebiri professional. Birabo byabwe bye biki? Bino babisome kati tandika okubategekera ssente z'ebirabo byabwe. Bamale okusoma obatandikire. Baleke kubanga gwe bwe wali. Wabulwa akutandikira. Nze sikiririza muntu alina ng'agamba omwana ayite mu kye nayitamu. Bw'oba oyina emmotoka ng'olina n'eyokubiri omwana wo ng'ali ku university emmotoka eyo lwaki ogaana ogimuwa alinye boode n'emutomera ng'emmotoka ejja genda nga mu ddwaliro mutwalira ebintu. Bamanyi otugamba nze natambuza bigere saayambala nangatto. Nedda kati eyo obwo obwongo bwa muntu atayagala kwongerezaako na kuzimba legacy okuzimba omukululo. Bagambe bannange taata yatutegekera. Oh wow. Omanyi business ya mulwana wali? Ataliwo mukama yamuyita. Abaana bali mu kitwala mu maaso naye sigadde mulwana. Yes. So abo bonna betuyita abayindi biki byonna bakwata abaana ne bakibayingizaamu kino nga bwe bali mu ssomero. Omwana wamuteeka mu faamu abantu bentera okugira nnyo okusinkana ennyo abantu aba west. Because balina nnyo egyo emirimu. Ba westerners then east mulwane nnyo ne bannabyabufuzi bammwe baleke bajjako mirimu gyammwe gya kulima muceere. Yogera ku campaign eyo. Campaign eyo egenda kutta emirimu gya family. Ate babagana olima omuceere bagenda zimbamu ebizimbe. Bakugobesemu omuceere bateekewo factory. Naye omuceere ogwo guzze gulimibwa generation after generation. Uganda omuceere gwayo guveeyo nga bona ogenda etteeso n'osangayo ebibala. Yes. Balimi beekyo. Kati mu west bantu balunzi bayingira n'obulimi. Balima amatooke. Kati obulimi babuyingira buyingizi nga tebagala si ba dependents nnyo. Si bantu abakolerera okubanga ba dependinga ku mulala okubeerawo. Tebagala beera baddu. So kati bwe babanga balunzi ojja musanga ng'omwana looya naye nga mulunzi. Okay. Nga ssente zajja mu mulimu gw'okusasula mu mateeka agula ente. Omwana wali okigendereddeko nti mukubi wa bifaananyi naye mu ssente ezimu amagoba ge ku faamu ye ayongerako. Aba west kye balina ennyo. Bw'aba mu Kampala era ojja musanga ng'asindika ekigaali nga bwaddayo Christmas ayongerako ente n'embuzi. Kubanga mulunzi kati okubanga olina omulimu gwa mmwe tekitegeeza nti toosome. Osobola okusoma ng'eno ofuna income ebizimba omulimu gwammwe ogwa family. Nkulaba. So kati abazadde
tuyigirize abaana era bw'otunulira financial management yaffe abaddugavu kwe kubanga abazadde batutiisa ssente nga tukyali bato bazitukweka bazitugaana nti tujja kwonooneka ng'ate omuntu ekintu kye bayita habit kiyina kubanga omaze ebbanga ng'okikola ne gufuuka omuze. Kati ssente zino ze tufuna mu bukulu nga baazitugaana mu buto zizaala excitement, zizaala okucamuka ne tuzikozesa buli kimu. Abazadde tuyiga nnyo ttendeka abaana nga tuli balamu dhanyo balekera ensi batendeke. Abaana tubalekere ssente, bawe ssente nga bazikwate nga bakyali bazoonoone. Kati mu kwonoona mwoyigiririza nti tebazoonoona. Ne bw'ona omuleka ensi emuyigiriza, ensi tegenda muyigiriza kubanga ensi eyagala ssente ze. Nkwagadde. Amabaala g'abagagga baagala ssente za aka. Kati aka bw'afuna ssente n'atunda ekizimbe bamwagala mu bbaala yaabwe banywe. Kati tebagenda muyigiriza ziseevinga banaabeerawo batya. Bamugasaasaanya gy'okomozirya gye zikoma obuyimba babukuyimbira na osobola ofunawo emikwano gyonna nga gyakusaasaanya. Buyimba bwa big eye tusaasaanya tusipendinga. Mbu ssente eziba tezikumala zirye enjogera eyo. Kati naye ogenda kusanga buli muntu ayina ssente mu Uganda abo babaddeko ne ssente. Okimanyi bongedde gaggawaza bagagga nti abagagga balina investments ezinywa abaavu nga tebakukimye wuwo nga tebakkase nookera ne weetegeka n'ogamba nti tugenda mu Women's Day, tugenda mu lunaku lw'abakyala nga munaana lwakubiri wa wiiki eri. Naye okimanyi ebivvulu byonna bitegekeddwa mu bifo nga byazimbibwa dda nga investment ya muntu. Definitely. Ani agenda okusasula entrance? Susan oli mu kuba show zaffe. Si kuba show z'abayimbi. Ono atwalayo ssente z'ekivvulu. Nannyini kifo baamusasudde dda. Ekitegeeza okugendayo okwo kugwa omugagga ssente z'agenda okuteeka mu investment ey'okubiri. Aba MTN bakuletedde akasimu akalungi ennyo bakayita itel A58. Kasimu kalungi. Weegulira essimu ya itel A58 onyumirwe screen ennene, battery ewangaaza omuliro okumala ennaku eziwera. itel A58 erina screen eweza inches 6.6, screen emala essimu yonna. Battery nkugambye nti ewangaaliza ddala omuliro so nga memory card yaayo nnene, ka design kayitirivu obulungi. So nga ate bbeeyi y'akasimu kano ya wansi. Emitwalo 27.5 zokka. Essimu egirako GB 3 eza data owa buli mwezi okumala emyezi 3, so nga bajja kuwona ennyongereza ya bitundu 10 ku 10 data gw'onooteekako buli gw'onoogula. Genda ku dduuka lya MTN oba itel weegulire essimu yo eya itel A58 onyumirwe internet edduka okukira akaweewo. MTN everywhere you go. Bannaffe aba Evan Nico bagamba nti ebyokwewunda byonna babiina, eby'abaami eby'abakyalako n'eby'abaana babijje Paris, London ko ne America omuli designer perfumes ez'omulembe. Baga nti ebizigo by'ensusu ebitagenda kubutulabutula ebyesigika nga byonna biri original obuviiri aba Evan Nico be babireeta. Balina abakugu abasooka okwekebejja olususu lwo ne bakakasa nti bagenda okuwa kyekyo kyennyini kye mukwataganira ddala bakubireko ku 0393 217 532 0393 217 oba 0392 177 331 0392 177 genda ku Pioneer Mall edduuka namba ojja kubanga edduuka lya buliraba Garden City omwaliro gwa kubiri, Crane Plaza oba ku Cement, genda kwa Acacia Mall okulya na KFC n'edduuka lyabwe pia liri ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala ye Eve and Nico ng'olabika bulungi. Abamalayika Institute baga nti ebiseera bye by'omu maaso bitangaalize ddala bisobola okuba ebibyo by'omwana. Genda osome omulimo gw'onaakola ate ogutendeke n'omwana n'abaliddawo. Emirimu egy'enjawulo omuli fashion and design, cosmetology, hotel management and catering bebimu ku bibasomesa so nga bajja kuwa certificate oba diploma okusinziira ku ekyo ky'oba osomye. Basinganibwa Makerere ku Ham Towers mwaliro gwa kuna so nga n'ekamwokya ku Old Kira Road okulira n'akatale k'ekamwokya weebali. Bakuyita leero genda weewandiise bakubire ku 0758 132 232 0758 132 232 oba 0776 132 232 0776 132 232 ngoyogera ne Bamalayika Institute. We teach people how to work. Musanvu zeddakiiko okuwera essaawa ennya. Ku ssaawa nnya tujja kwerekereza tukwase Nabwire Fede akutwale mu kiteeso kyo. Susan. Yeah. Omulimo gufuuse omulimo.
omusawo atuwuliriza, omusomesa atuwuliriza, ekyo kyolimu kikyo wekka. Era okumanya nti kikyo bwe wayambala engule y'okusoma abalala bonna wabagezesa mbugezesa just naye olupapula lwaliko linnya lyo famire yo tegenda gusikira. Bino bye bambaza abazadde gawuni gwe ebyo just muzadde just ayambalemu anyumirwe bunyumirwa obanga agamba giwuliremu wali okuteka emotoka n'ogamba gisatinge mukona giwulira yingini ginawulira yingini engeri gyetokotamu kati tubambazaako ebikofiira ebyo just okawuliremu nti omuwuliza mu diguli muwuliza mu diguri. So omuzadde kiba kirabo kubanga kyaba yagadde omwana we okwachivinga mu bulamu ne wali achievements ezitagenda bagasanga famire nga zigasa muntu yekka. Tujja kwogerako n'okusoma kw'abaana kuno. Abazadde mulekerawo okufa ku mwana okubanga amala university nga talina kyasomyeyo. Okay. Nga talina nawasobola kukola. Ontutte mpaka ku mulimu ogwokusatu. Kyokka ate n'omulimu ogwasooka ogwazibula atudde nagwo oyagala nsigale nga nkyagukola. Olina okugubeerako. Then when do I retire? Retirement egenda kujjanga omulimu gwema gwe tuyita investment esobola okukuliisa emyaka 5 nga tokola. What? Bwe bate kuwezesa myaka 5 don't retire. Sigenze kufiira ku mulimu. Fuba okulaba si kufiirako. Either bakwongeza omusaala oba guveeko ofuna omulala ogulina ssente ezikutuukiriza ku kyoyagala. Wewe target. Okay. Okolera otya emyaka 2 nga tolina zigenda kulisa myaka 5? Kiddemu ekyo. Okoledde emyaka 2 mu kitongole neto sente zonna bw'ozikuŋŋaanya z'olina tezikulisa myaka 5. Bwe bagamba nti omuggalo guzze gw'osooka okkuluma kitegeeza mukama wo muliisiza emyaka 2 gwe tasobola kulisa myaka 5. Oli ku Salt FM tambula n'okumanya program oyo Susan Makula wanji mama. Kiruma naye munange kyekyo. Gagoge mazima. Kitegeeza zaale ekyemabbali. Musumba abadde ayogera nnyo ku mmere ku bintu ebisobola okubanga tebigira. Nti emyaka 5 egyo tugibala gy'omwana omuto okubanga akuze. Naye emyaka egyo 5 kitegeeza singa okeera n'olwala. Oyina kyolya. Oyina emizigo gy'abapangisa egivaamu ssente wadde oyina stroke. Yes. Oyina amata agava mu kiralo ge batunda. Yeah. Nga tosobola kusituka naye nga abakozi baleeta ssente. Ssente zijja n'otuto otunywa. Bwe kaba katale si mudaala ogwo omudaala omwana wo simanyi oba anaakola ng'asoma. Emidaala girina kuba kati ng'akatale kako ng'abapangisa. Bw'oba omaze mu katale emyaka 5 bw'oba ogula ettaka kati gwe sukkako okugula ettaka ly'abapangisa. Kubanga waliwo eyakolanga mu ssente nga zikuluma nti atwala nnyingi. Gula ettaka kukuba okola akatale. Kubanga kati gw'olina experience omanyi mmeka ze balina osasula ate olowooza kitwala ki? Zimba toyi, funa license, zimba akatale kateeko obushelter bulungi abantu bwe bakolera obuntu buno bwe bazimba. Ng'omudaala bagugulanga bwe bagula ze bayita lease. Yes. Omudaala gw'omanyi oguliizinga mwaka. Kubanga embeera esobola okukyukanga enguudo bazikoze amasannyalaze gatuuse ku kitundu nga waliizinga myaka 5 nga tokyasobola kwongeza. Oliizinga mwaka n'ogamba renewable. Gwenga Land Road. Toba na bapangisa bakusasula mwezi. Mwaka. Bakuwa mwaka. Omwaka we bagukuwa kubanga ssente zino entono singa buli mwezi omuntu alina kuwa emitwalo 8. Katubale 10. Bwaba omuntu buli mwezi alina kuwa emitwalo 10. Katugeze omuntu agenda kuwa myaka kadde kamu emitwalo 2. Yes. Oyinako abantu nga 20. Ze million 12. Million 12 okimanyi nti osobola okukola investment dani ofuna emitwalo 10 omwezi. Tutandikiraawo. Atayagala era atasobola beera ku mudaala gwe bagamba mbabulire. Njagala mwaka oba togulina sikuwa mudaala. Osobola okuŋŋaanya ssente omulundi ogumu. Zigende mu investment dani okuwe 10 nga waliwo abalwala. Waliwo bafiizi, waliwo ez'okukyakalako, naye bw'okwata obukadde 10 omanyirawo nti zino kati 10 kyekigulira ettaka munda mw'oteeka emizigo. Oli mu kulabula ba Land Road baffe obabuusa. Okimanyi ba Land Road basasula myezi 3. Osasula myezi 3. Nawe nali mpangisa nga osasula emyezi 6.
Yeah. Ng'emyezi 6 ogwokutaano olina okuba ng'otandika bookinga kugiddako. Era omwezi ogwokutaano ogwo bw'oba oyingira ogw'omukaaga nga tewamugamba endagaano gye wasasula gye wasayininga eraga ogw'omukaaga egugwako waddembe okuteekamu omupangisa omupya. Ng'era bw'oba toyagala ng'ofuluma nga oddamu okuŋŋaanya ssente ez'emyezi 6 nga takwata ssente zitagenda mugasa. Kankugereze owa booda nakoleranga nga nninya nusu kasanvu buli lunaku. Owa booda ne mubuuza naye ssente zenkuwa buli lunaku ozikozesaa ki? Ng'azibalira mu zadde iri. Ne mugamba olaba otya nga tubale nga nkuwa mwezi. Agenda okulaba ng'omwezi zimusasulira renti nga zisasula ne fees. Tutandikirawo ng'olina omuntu gw'omanyi nti permanently nsomba aka buli lunaku. Tokwata ssente za buli lunaku mugambe boss olaba otya ng'ozimpadde omwezi olaba oba tolina rent. Mukama kutuweera omukisa Susan n'abawuliza tubasiibudde.